Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Nga Janet amaze okuzaala omwana asembayo mu mwaka gwa 1980 omwaka ogwaddirira 1981 mu mwezi ogwokubiri nga Museveni amaze okuggula olutalo olw'ekiyekera ku gavumenti y'Obote. Janet n'abaana baddayo e Nairobi mu Kenya nga tebaasobola embeera ya bunkenke eyali mu ggwanga. E Kenya baabeera n'emikwano gyabwe okutuuka mu 1983 bwe baavaayo ne badda e Gothenburg mu Sweden. Eno nno baamalayo emyaka 3 okutuusa mu 1986 bwe badda mu Uganda nga waakayita emyezi 4 gyokka nga Museveni avuunise gavumenti y'Obote. Nga Janet akomyewo kuno yatuula wansi n'afumiitiriza ku bye yali ayiseemu ng'ali ku mawanga ebitaali birungi n'akamu n'amanya nti waliwo abantu abalala n'okusingira ddala abakyala n'abaana abali kuno naye nga bayita mu mbeera gy'oyinza okulowooza nti bali ku mawanga. Mu kino yalaba obwetaavu n'omwagaanya ogw'okubayamba olwo nno ng'omwaka 1986 guggwako n'atondawo ekibiina ky'obwannakyewa ekya Uganda Women's Effort to Save Orphans UWESO mu bufunze nga kino kirabirira bamulekwa. Ng'ebimu ku biruubirirwa byabba mu myaka gy'ekyenda ebyokulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, omukyalo ono yeegatta ku mugendo gw'ekiruubirirwa kino era n'ateekawo enkolagana ey'amaanyi ne Pastor Martin Sempa ne batumbula empisa y'okwekuuma mu bavubuka wamu n'okwewala ebikolwa eby'ekifumbo oluvannyuma lwa lipoota okufuluma ng'eraga ng'omuwendo gw'abaalina akawuka ebiseera ebyo bwe gwali gukendedde okuva ku bitundu 15 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 6 ku buli 100. Omukyalo ono yakunga ebibiina by'abakyala ebiwera okwetooloola eggwanga okuvaayo okuyamba ku muwendo gw'abaana omungi ogwali guwerera ddala akakadde kamu n'ekitundu nga bano nno baali bamulekwa abaalina akawuka ka mukenenya ate era abaakosebwa olutalo. Ekibiina kye kino kyakolagana n'amaka agamu agaatwala abaana bano okubalabirira ng'ekibiina kibawa ebikozesebwa wamu n'okuteekawo emirimu egiggyibwamu ensimbi okusobola okwebeezaawo. Okusinziira ku kitabo kye kye yawandiika ekya In My Life's Journey, ono agamba nti okukola ekibiina kino yali aluubirira okuziba omuwaatu ogwaliwo mu by'enkulaakulana okukwata ku bitundu gavumenti bye yali tetaddeeko maanyi naddala ebyo ebintu ebyetaagibwa ennyo mu bulamu obwa bulijjo n'okusingira ddala mu by'abaana n'abakyala. Ng'oggyeko okutereeza obulamu obwa bulijjo mu byalo, ekibiina kino kati ekikola mu disitulikiti eziwerera ddala 40 era yalina obuvunaanyizibwa olw'okulonda emirimu egiggyibwamu ensimbi mu kibiina kino ezirabirira bamulekwa okwo nno kwogatta n'okuteekako emisomo egisomesa abateeni mu kibuga Kampala era nga mu kino nakyalo ono yatondawo ekibiina ekirala ekya Uganda Youth Forum. Olunaku olw'enkya lindirira enneeyisa y'omukyalo ono saako n'ensiike ye mu by'obufuzi bwe yavaayo mu mwaka gwa 2005 n'alangirira nga bw'agenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament ow'e Ruhama mu disitulikiti y'e Ntungamo. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.